Abakolinso ekisooka essuula emu olunyiriri olusooka okutuuka ku lusembayo. Pawulo eyayitibwa okuba omutume wa Yesu Kristo olw'okwagala kwa Katonda, ne Soseno ow'oluganda eri ekkanisa ya Katonda eri mu Kolinso, eri abo abaatukuzibwa mu Kristo Yesu abaayitibwa okuba abatukuvu, wamu ne bonna abaakoowoola erinnya lya Mukama waffe Yesu Kristo mu buli kifo, ye Mukama waabwe era owaffe, ekisa kibeerenga gye muli n'emirembe ebiva eri Katonda Kitaffe ne Mukama waffe Yesu Kristo. Neebaza Katonda wange bulijjo ku lwammwe olw'ekisa kya Katonda ekyabaweebwa mu Kristo Yesu, kubanga buli kigambo mwagaggawalira mu ye, mu kwogera kwonna ne mu kutegeera kwonna, ng'okutegeeza kwa Kristo bwe kwanywezebwa mu mmwe, mmwe obutaweebuuka mu kirabo kyonna, nga mulindirira okubikkulirwa kwa Mukama waffe Yesu Kristo, era alibanyweza okutuusa ku nkomerero, obutabaako kyakunenyezebwa ku lunaku lwa Mukama waffe Yesu Kristo. Katonda mwesigwa eyabayita okuyingira mu kussa ekimu okw'Omwana we Yesu Kristo Mukama waffe. Naye mbeegayirira abooluganda olw'erinnya lya Mukama waffe Yesu Kristo, mukkirizaganye mwekka na mwekka, okwawukana kulemenga okuba mu mmwe, naye mube n'omutima gumu n'okulowooza kumu. Kubanga nabuulirwa ebifa bye muli, baganda bange, ab'omu nnyumba ya Kuloowe, ng'eriyo ennyombo mu mmwe. Kye njogedde kye kino nti buli muntu mu mmwe ayogera nti nze ndi wa Pawulo, nange wa Apolo, nange wa Keefa, nange wa Kristo. Kristo ayawukaniddwamu, Kristo ayawuliddwamu, Pawulo yakomererwa ku lwammwe, oba mwabatizibwa kuyingira mu linnya lya Pawulo? Neebaza Katonda kubanga sebatizanga muntu yenna mu mmwe, wabula Kulispo ne Gaayo. Omuntu yenna alemenga okwogera nga mwabatizibwa okuyingira mu linnya lyange. Era nabatiza n'ennyumba ya Sitefano, nate simanyi nga nabatiza omuntu omulala yenna. Kubanga Kristo teyantuma kubatiza, wabula okubuulira enjiri. Si mu magezi ga bigambo, omusaalaba gwa Kristo gulemenga okuba ogw'obwereere. Kubanga ekigambo ky'omusaalaba bwe busirusiru eri abazikirira, naye eri ffe abaalokolebwa ge maanyi ga Katonda. Kubanga kyawandiikibwa nti, ndizikiriza amagezi g'abagezigezi, n'obukabakaba bw'abakabakaba ndibuggyawo. Kale omugezi aluwa? Omuwandiisi aluwa? Omuwakanyi ow'omulembe guno aluwa? Katonda teyafuula amagezi ag'ensi eno okuba obusirusiru? Kubanga Katonda mu magezi ge yalaba ng'ensi teyinza kumumanya ng'eyita amagezi gaayo. Katonda kyeyava asiima okuyita mu busirusiru bw'okubuulira enjiri okulokola abo abakkiriza. Kubanga Abayudaaya basaba obubonero, n'Abayonaani banoonya amagezi, naye ffe tubuulira Kristo eyakomererwa, eri Abayudaaya nkonge n'eri ab'amawanga busirusiru, naye eri abo abayite Abayudaaya era n'Abayonaani, Kristo maanyi ga Katonda era magezi ga Katonda. Kubanga obusirusiru bwa Katonda businga abantu amagezi, n'obunafu bwa Katonda businga abantu amaanyi. Kubanga mutunuulire okuyitibwa kwammwe abooluganda, ng'ab'amagezi ab'omubiri si be bangi abayitibwa, ab'amaanyi si bangi, ab'ekitiibwa si bangi, naye Katonda yalonda ebisirusiru eby'ensi akwase abagezigezi ensonyi, era Katonda yalonda ebinafu eby'ensi akwase ab'amaanyi ensonyi. N'ebikopi eby'ensi n'ebinyoomebwa Katonda yabironda era n'ebitaliiwo, aggyewo ebiriwo, waleme okubaawo omuntu yenna eyeenyumiririza mu maaso ga Katonda. Eyafuuka amagezi gye tuli okuva eri Katonda, era n'obutuukirivu, n'okutukuzibwa, n'okununulibwa, nga bwe kyawandiikibwa nti, eyeenyumiriza yeenyumiririzenga mu Mukama.